الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. amatenda amalungi agatali mbukendeevu bwonna ga Allah, tumusaba Allah sokusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Olunaku olwaleero barakallahu fiikum tugenda kubeera nga tutandika okwanjula esswala oluvannyuma lw'okulaba engeri gye tulina okwambala nga tugenda okusaala n'engeri gye tulina okweyisaamu nga tugenda ku masjidi. Katulabe ebimu bye twetaaga okumanya ng'esswala tetunnaba kubeera nga tugiyimirizaawo, kubanga oba oli awo ebimu singa oba tobituukiriza oyinza obutabaawo na swala, oyinza obutaba na swala. Nga olwaleero biidhini rahman tugenda kutandika na kutunuulira obukwakkulizo bw'esswala. Obukwakkulizo obw'esswala. Obukwakkulizo oba akakwakkulizo kitegeeza ekintu ekiteekwa okumala okutuukirizibwa olyoke okole ekintu ekirala. Ekintu ekiteekwa okumala okutuukirizibwa olyoke okole ekintu ekirala. Kati n'esswala bw'efaanana tokkirizibwa kugitandika kugisaala okuggyako ng'ebintu bino wammanga obituukiriza bye tuyisa obukwakkulizo. N'olwekyo barakallahu fiikum, yo ng'esswala twalibadde twagitandika dda, kubanga ye yali tageti yaffe okuviira ddala mu mwezi ogwa Ramadhaani, ng'olumalirizo ibaada ya Ramadhaani tutandikirawo swala, naye twagenda okukiraba nga tosobola kuva eri tozuukuka buzuukusi bw'otyo ku makya n'otandika n'osaala busaazi, okuggyako waliwo by'oteekwa okumala okutuukiriza, era bye tuze twetegereza okuva emabega. N'olwekyo gwanajja obuuzi n'olowooza nti esswala emala gayimirirawo bw'etyo, munnange ojja kuba toyawukanye ne mubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yayogerako n'abeera ng'agamba nti omwana Adamu asobola okusaala okumala ebbanga lya nnaku, okumala ebbanga lya myaka 60, naye nga wamu n'ekyo esswala gy'asaala, esswala z'ayimiriza nga talinaamu swala ntuufu. N'olwekyo tusaba Allah atuwe okutegeera n'okuyiga esswala engeri gy'erina okuyimirirawo. N'olwekyo bino bimu ku bye tulina okubeera nga twetegereza nga tumanya, tulyoke tusobole okuyimirizaawo esswala yaffe gye tutegeera obulungi, tutuuke mu maaso ga Allah ng'atusiimye insha Allah. N'olwekyo twetaaga okumanya obukwakkulizo bwayo. Akamu akasookera ddala olina okuba omusiraamu. Olina okuba omusiraamu. Akookubiri okuba ng'olina amagezi agategeera nga tolinga mwana muto. Bangi muffe nga bantu bakulu naye ng'entegeera ya mwana muto. Ng'entegeera ya mwana muto. Ey'okusatu oba akakwakkulizo ak'okusatu, okuba n'amagezi agasobola okwawula ekirungi n'ekibi. Agasobola okwawula ekirungi n'ekibi. Omuguwa eddalu, omwana omuto, n'oyo eyeebase, abo bo esswala tebakwatako. Wabula omwana omuto okwawukanako ku bali abalala, omwana omuto ateekeddwa okusaala n'omuntu omukulu asobole okukula ng'esswala agimanyi era ng'agitegeera bulungi. Nga n'ako kakkulizo akookuna, okuba omutukuvu gwe kennyini agenda okusaala, era emisomo gy'okwetukuza tugirabye gye tubaddemu ebbanga lino lyonna. N'olwekyo kati ndowooza olabya nti kati tuli mu kakwakkulizo ak'okuba nti olina okuba ng'oli mutukuvu gwagenda okuyimirizaawo esswala. Singa onaaba nga totukudde nga bwe twalaba mu misomo gyaffe, munnange esswala yo ng'omanya nti ojja kugisaala, naye omale okugisaala ng'oli ng'atasadde. Akakwakkulizo ak'okutaano, engoye n'ekifo w'ogenda okusaalira byonna birina okuba nga bitukuvu. Engoye n'ekifo w'ogenda okusaalira byonna birina okuba nga bitukuvu. N'olwekyo wano nsabira baganda baffe abatukolera summaries mu misomo gyaffe wano, bw'oba ng'okola summary nja kusaba obukwakkulizo buno obusobole okubuwandiika bwonna. Obukwakkulizo buno buli 9. Bangi mu baganda baffe abatasobola kuwuliriza misomo gino, naye asobola okubeera ng'abusoma abutegeere bulungi, amanye obukwakkulizo obwo. Nga mu byo bye ngenda okubeera nga nsoma ze mpagi z'esswala
nazo zigenda kubeera 17 naye nazo nja kusaba akola samare beera ng'otuwandikira obukwakkulizo buno omwenda n'empagi z'esswala 17 tunatusobodde insha Allah tujja kulaba wajibu z'esswala oba ebyetteeka byayo nga nabyo tugenda kubeera nga tubireeta mu musomo guno nga biri 9 bw'oba osobodde nabyo weere ng'obiwandiika tumale oluvannyuma tulabe sunna z'esswala era nga sunna z'esswala zigenda kubeera 18 bw'onaaba osobodde nazo nja kusaba bambi obeere ng'obitutera mu buwandiike baganda baffe basobole okubeera nga batambulira wamu naffe nga tugenda okubeera nga tuyiga esswala engeri gy'erina okuyimirirawo. Tulinawo n'ebirala bye tujja okulaba ebikkirizibwa okukola ng'osaala. Bw'oba osaala waliwo ebikkirizibwa okubeera ng'okola bijja kubeera ebintu 10 tujja kubeera nga tubiraba oluvannyuma tulabe ebitta esswala tujja kulabako ebintu 12 n'olwekyo barakallahu fiikum nja kubasaba buli omu banaaba asobodde oba kale bonna tosobodde kubiwandiika byonna biwandiika by'owandiise n'omulala n'abaawuliriza naye atandikira awo waakiri baganda baffe basobole okubeera nga basoma messages ezo bazimanye. Wa barakallahu fiikum. Nga tugenda mu maaso tubadde tukomye kakwakulizaako 5 ne tugamba engoye n'ekifo w'ogenda okusaalira byonna birina okuba nga bitukuvu. Emisomo gyaffe gy'okwetukuza bino byonna twabiraba. Eky'omukaaga okumanya nti ekiseera ky'esswala gy'ogenda okusaala kituuse. Gye bujja mu maaso awo tugenda kulaba ebiseera by'esswala. Tujja kulaba ebiseera by'esswala era ensonga eno naye ebeere ng'emanyikiddwa bulungi insha Allah. Akakwakulizaako 7 kwe kwambala obulungi n'obikka obwereere bwo nga bwe twayogedde ku kwambala ku musomo gwaffe ogusembyeyo. Omusomo gwaffe ogusembyeyo ensonga y'okwambala twagirambise bulungi nnyo era nkakasa nti yenna yaguwuliriza kati amanyi engeri gy'alina okubeera ng'ayambalamu. Akakwakulizaako 9 okwolekera ekkibula tomala gatunula buli gy'oba osanze. Tomala gatunula buli gy'oba osanze olina okwolekera ekkibula bw'oba ng'oyimirizaawo esswala. Nga naako okwakulizaako 9 nga bwe tugambye nti bugenda kuba 9 okumalirira nti ogenda kusaala swala gundi. Kino nno mbasaba mukyetegereze. Okumalirira kubeera mu mutima gw'oyo agenda okusaala. Nako kwe kumanya nti ngenda okusaala swala gundi so si kusooka kugamba nti nawaitu uswali n'ebigenderako. Emmalirira oba ennuuyirira efaanana bw'etyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam tagisomesangako awamu n'ekyo nga ye yasomesa esswala. Waliwo omulala gw'omanyi yasomesa esswala atali Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. N'olwekyo buli asomesa esswala gw'olaba manya nti agijja ku mbaka sallallahu alayhi wasallam naye ng'ate ebigambo ebisomebwa nawaitu uswali mbw'omalirira oba oleeta nniya oba okola otya ebyo si bya mu njigiriza ya mubaka. Barakallahu fiikum. Oluvannyuma lw'okulaba obukwakkulizo katulabe empagi z'esswala nga bwe twagambye empagi z'esswala tugenda kulaba 17 ng'era gye tusookerako y'ey'okumalirira. Enniya oteekwa okuba nayo. Omuntu agenda okusaala ateekwa okumalirira n'okulongoosa ebirowoozo bye nti agenda kusaala ku lwa Allah. Okumalirira okwo kuteekwa okubaawo mu kiseera omuntu ky'agenda okusaaliramu ate era kuba mu mutima gw'oyo agenda okusaala. Kuba mu mutima gw'oyo agenda okusaala. Empagi ey'okubiri okuyimirira eryo yasobola. Okuyimirira eryo yasobola. Okuyimirira oba okukola ekyo kyonna ky'aba akoze mu kifo ky'okuyimirira ng'okutuula, okulannama, okwewunzikira ku ludda olwa ddyo oba olwa kkono ddyo bw'aba ng'agaanye era ateekwa okutereera ku ngeri yonna gy'aba aliko ng'asaala nga nekyagendererwa mu kusaala ng'atudde oba nga yeewunzise kiri nti omuntu oyo ayinza okuba nga tasobola kuyimirira ate ng'obutasobola obwo si kutya oba butayagala wabula ayinza okuba nga mulwadde
nga tasobola kuyimirira olw'okutya okweyongera kw'obulwadde ekiyinza okumuleetera akabi. Empagi ey'okusatu okuleeta takbiira ey'emizizo, takbiratul ihram. Eno nno ogireeta weesimbye butengerera bwa ntongo. Eno nno ogireeta weesimbye butengerera bwa ntoogo. Butengerera bwa ntoogo lwe Luganda olutuufu. Butengerera bwa ntoogo olina okuba nga weesimbye w'oleetera takbiira oba takbiira ey'emizizo. Empagi ey'okuna okusoma al-Fatiha, okusoma al-Fatiha fenna gye tumanyi nga alhamdu. Alhamdu eteekwa okusomwa mu swala yonna okuva ku raaka esooka okutuuka ku eyo esembayo. Era eswala yonna etali gy'otasomedde alhamdu, munnange eswala eyo teba ntuufu. Era n'olwekyo baganda baffe abatamanyi kusoma al-Fatiha mwali badde mufaayo nnyo, kubanga eswala zammwe tezijja kutuuka nga musadde temusomye al-Fatiha. Empagi ey'okutaano okukutama ku maviivi. Okukutama nayo mpagi mu mpagi z'eswala. Okukutama nayo mpagi mu mpagi z'eswala. Era singa omuntu aba takutamye ku maviivi ng'ate asobola, eswala ye tetuuka. Empagi ey'omukaaga okutebenkera ku maviivi. Omusaaza ateekwa okukutama n'atebenkera ku maviivi era n'atereera ddala okumala akabanga. Ateekwa okutereeza ebiyungo bye ng'ali mu swala awamu n'ebirowoozo bye. N'olwekyo abagenda ku rukuu oba abakutama ku maviivi, olwo okukutama n'ovaayo munnayo oba totebenkedde mu kiyungo ekyo, so ng'oteekeddwa okubeera nga otebenkera n'otwalira ddala akabanga. Empagi ey'omusanvu okutereera ng'ovudde mu kukutama. Okutereera ng'ovudde mu kukutama. Omusaaze ateekwa okuddayo n'ayimirira bulungi n'atereera ddala nga bwe yabadde nga tannakutama. Empagi ey'omunaana okutereera ng'oyimiridde oluvannyuma lw'okuva kukutama ku maviivi. Okutereera ng'oyimiridde oluvannyuma lw'okuva kukutama ku maviivi. Munnaye wali abamu nga ye ayitirayo buyitizi n'abeera ng'akola ki? Ng'agenda butereevu ku sujuudu. N'atemerawo shotikaati n'ataddayo kuyimirira. Empagi ey'omwenda kwe kuvunnama. Omusaaze bw'atavunnama ng'ate asobola, eswala ye tetuuka. Empagi ey'ekkumi okutereera mu kuvunnama. Okutereera mu kuvunnama nayo emu ku mpagi z'eswala, era singa omuntu avunnama ateekwa okuvunnamira ku biyungo musanvu, era bye bino kambyogere, ekyo nakyo tubeere nga tukimaze. Wa barakallahu fiikum. Nga mwe muli ekyenyi omugendera n'ennyindo, emikono gyombiriri, amaviivi gombiriri, obugere bw'amagulu. Obugere bw'amagulu, amaviivi gombiriri, emikono gyombiriri, ekyenyi. Ekyenyi mwe mugendera n'ennyindo. Empagi endala okutuulamu wakati w'envunnama ebbiri. Aljalsa bayina sajidataini. Okutuulamu wakati w'envunnama ebbiri nayo mpagi mu mpagi z'eswala, era omuntu singa aba tagituukiriza ng'ate asobola, eswala ye tetuuka. Katulabe empagi. Okutereera, empagi eno ya 12, okutereera mu kutuula wakati w'envunnama ebbiri. Omuntu omusaaze ateekwa okutebenkera mu swala n'okutereera mu buli mpagi. Si bino byakwanguyiriza swala. Era kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ng'alaba lumu omusajja bwe yajja ono yajja yali asala nga yanguliriza swala ye, olaba yamulaba n'agamba nti oluvannyuma ng'amaze okusala n'amugamba nti irji' ddayo osaale fa innaka lam tusalli. Tosadde. Sajja n'addayo n'asaala kye kimu, n'adda
n'amugamba ebigambo bye bimu irji fa innaka lam tusalli okutuusa omusajja lwe yamugamba nti olimuni mubaka wa Allah njigiriza n'atandika omuyigiriza era nga bwe yamuyigiriza esswala eyo ffenna bwe tuteekeddwa okubeera nga tugiyimirizaawo. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam ajjukira nti yatugamba nti usalli kama ra'aytumuni usalli, musaale sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mulaba nsaala. N'olwekyo ffenna tuteekeddwa okubeera nga tuyiga butya nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza esswala. Esswala si yakubeera nti si yakuyisaamu misinde oba kutuukiriza kulaga nti nsadde, wabula olina okugiwa obudde bwayo. Tebenkera osaale esswala eggwe ogenda okola ebirala. Wa barakallahu fiikum. Okutuulamu wakati w'envunnama ebbiri twagambye nti okyo nayo rukunun min arkaani swala, mpagi mu mpagi z'esswala. Era nga bannaye waliwo ebifo ebimu nga birina zikaalizaawo, zireete zisomerewo. N'omujja musanga nga azikaalize yali badde asomera mu kifo gundi ate azisoma busomi ng'avaayo. Nga tugeze otudde ogamba rabbi gifirili ate nga bw'ogenda ku sujuudu, bw'oddayo ku sujuudu, eyo sujuudu gy'okola olina okubeera nti waliwo ebigambo ebigendera awo ng'odda ku sujuudu, so si bino bye wali badde oleeta ng'otudde mu kiyungu. N'olwekyo bingi ebitta esswala zaffe bye tulina okwegendereza. Tugambye okutuulamu oba okutereera mu kutuula wakati w'envunnama ebbiri. Omusaaza ateekwa okutebenkera mu swala n'okutereera mu buli mpagi. Ffenna tusobole okubeera nga tusaala nga nabbi bwe yatugamba sallu kama ra'aytumuni usalli. Tulina okufaayo ennyo okulaba nti tuyiga omubaka sallallahu alaihi wasallam esswala ye yagiyimirizangawo atya. Nga tugenda mu maaso, okutuula okusembayo oba tahiyatu, okutuula okwa tahiyatu oba okusoma tahiyatu, okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam nayo mpagi, okutoola salaamu esooka. Omuntu ng'agenda okumaliriza esswala ateekwa okutoola salaamu, nga n'empagi esembayo okuliraanyisa empagi ezo nga bwe ziri era nga bw'ozirabye bwe tuzinnyonnyodde mu kitabo kino, era bw'atyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasaalanga. N'olwekyo baganda bange mwenna, omusaaza ateekwa okulongoosa esswala ye n'ebyo ebinaagirongoosa era ebinaagifuula esswala entuufu nekkirizibwa mu maaso ga Allah. Katugende mu wajibaatu swala oba mu wajibu z'esswala oba ebyetteeka byayo. Ekisookera ddala okuleeta takbir ez'okujjulukuka okuva ku kiyungo okugenda ku kiyungo ekirala. Ng'oggyeko takbir ey'emizizo, ntegeeza ereetebwa ng'otandika okusaala. Mpozi nga n'omuntu yenna aba agenda okusaala bw'asanga imaamu ku maviivi oba mu kuvunnama, bw'aba agenda okukutama ku maviivi asooka kuleeta takbiira ey'emizizo gye tumanyi nga takbiratul ihram, agireeta akyayimiridde, oluvannyuma n'aleeta takbiira emutwala ku maviivi. Ekyo nno kyetegereze bulungi kuba abasinga obungi mu ffe tetukimanyiddeeko ddala. Ekintu kino tugenda kwongera okukigaziya mu maaso bwe tunaaba nga tusoma esswala insha Allah. Ekyokubiri oba empagi ey'okubiri, no tetuli ku mpagi, tutunuulira ebyo ebiri wajibu mu swala oba ebyetteeka mu swala, nga nabyo ekyokubiri okwogera ekigambo subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, emirundi 3 oba okusingawo ng'okutamye ku maviivi, oba edduwa endala nga bwe tujja okuziraba mu maaso nga tusoma mu swala bwe tunaaba tutuuse ku kiyungo ekyo ntulaba edduwa ezisomebwa mu kiyungo ekyo. Naam, ekirala ekiri wajibu mu swala okwogera ekigambo sami Allahu liman hamida ng'okutambuluka okuva ku maviivi
ng'ekyo imaamu ateekeddwa okukyogera omugoberezi wamu n'oyo asaala yekka, so singa abamu abakirekera imaamu yekka. Ensonga eno tugenda kugyonyola bulungi nnyo era nga bwe kyannyonnyolwa obulungi mu kitabo ekiyitibwa Sifatu Salaati Nabiyyi, naye nga tujja kusooka okwongera bw'oba osomye mu kitabo ekyo, soma peegi y'ekikumi-asatu-mu-ttaano n'ekikumi-asatu-mu-mukaaga olabe engeri gye kyannyonnyolwamu ekigambo ekyo. Insha Allah ofune obukakafu. Ebisingawo ffe tujja kubeera nga tubinnyonnyola nga tutandise okusoma ku swala insha Allah. Ekyokuna okwogera ekigambo rabbana walkal hamdu, rabbana walkal hamdu, ng'okutamulukusa okuva ku maviivi era nga imaamu omugoberezi wamu n'oyo asaala yekka bonna bateekwa okukyogera. Ekyokutaano okugamba nti subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, emirundi 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, emirundi 3 oba okusingawo, ng'ovunnamye wansi oba edduwa endala nga bwe tujja okuziraba mu maaso insha Allah nga tusoma ku swala. Mu wajibaati swala ekyomukaaga okwogera ekigambo rabbi ghfirli wakati w'envunname 2. Ekyomusanvu okusoma tahiyatu esooka bw'ebanga eswala esussa eraaka 2. Eswala bw'eba esussa eraaka 2 oteekeddwa okusoma tahiyatu esooka. Ekirala okutuula ng'osoma tahiyatu eyo, ntegeeza tahiyatu esooka nga n'ekisembayo okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam mu tahiyatu esembayo, okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam mu tahiyatu esembayo. Omuntu yenna bw'aleka ekimu ku ebyo bye tulabye ng'agenderedde, eswala ye efa. Eswala ye ekola etya? Eswala ye efa. Naye singa akyerabira bwerabizi ateekwa okuvunnama envunname 2 ez'okwerabira zitumanyi nga sujudi sahawi. Envunname 2 zitumanyi nga sujudi sahawi, envunnama ez'okwerabira. N'olwekyo barakallahu fiikum, katulabe sunna z'eswala. Sunna zino zetugenda okulaba, bwe weerabira emu ku zo tovunnama nvunnama za kwerabira nga bwe tulabye waggulu bwe tubadde tulaba ebyetteeka by'eswala, wabula ng'ate tokkirizibwa kuleka emu ku zo mu ngeri y'obugenderevu, kuba kiyinza okuviirako eswala yo okufa. Kiyinza okukola ki? Kiyinza okuviirako eswala yo okufa oba okukendeera mu mpeera, kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mulaba nsaala. Kiba kitegeeza ki? Nti bino byonna yabikolanga mu swala, wadde si byatteeka naye biyinza okuviirako obukendeevu bw'eswalayo singa obeera ng'obirese ng'obigenderedde, si nakindi n'okubeera ng'efiira ddala. Kati sunna ze zino ngenda kuziyitamu mu ngeri ya lukwakwayo. Esooka okusitula emikono ku takbiira esooka, okusitula emikono ku takbiira esooka. Ekyokubiri okusitula emikono ng'okutamye ku maviivi, okusitula emikono ng'okutamye ku maviivi. Ekyokusatu okusitula emikono ng'okutamulukuka ku maviivi, okusitula emikono ng'okutamulukuka ku maviivi. Ekyokuna okuteeka omukono ogwa ddyo ku gwa kkono n'okugissa mu kifuba, okuteeka omukono ogwa ddyo ku gwa kkono n'okugissa mu kifuba. Ekyokutaano amaaso g'okutunula w'ovunnamira, tomagamaga. Okusoma edduwa eggulawo esswala, okusoma edduwa eggulawo esswala. N'okusoma a'udhu billahi minash shaitani rajim min hamzahi wa nafthihi wa nafthihi.
ekyo nno kya musanvu a'udhu billahi minash shaitani rrajim min hamzah wa nafthihi nkiddamu okusoma a'udhu billahi minash shaitani rrajim min hamzahi wa nafthihi ekyomunaana okugamba nti amiin amiin ekyo sigenda kugamba wawe tukisomera kubanga kimanyikiddwa wawe twogerera amiina mu swala ekyomwenda okusoma essuula endala oluvannyuma lwa al-fatha okusoma essuula endala oluvannyuma lwa al-fatha ekyekkumi okusoma mu lwatu n'ekyama mu bifo byabyo okusoma mu lwatu n'ekyama mu bifo byabyo ekirala okuteeka emikono ku maviivi ng'okutama oba ng'okutamye okuteeka emikono ku maviivi ng'okutamye ekyokubiri okuwanvuya ku swala ya subuhi okuwanvuya ku swala ya subuhi ekirala okusitula emikono ng'ogenda okunona raaka endala okusitula emikono ng'ogenda okunona eraaka endala ekirala okusooka okuteeka emikono ku ttaka n'ozzaako amaviivi ng'ovunnama wansi tokkirira nga ensawo y'obuwunga bw'olaba bwekkirira amagulu ne gasooka ate muvanyuma emikono ne gijja ne weggundawo bweggunzi olina okusoosaayo emikono ku ttaka then n'ozzaako amaviivi bw'oba ovunnama ekirala okutuula nga weeyaliridde bulungi mu ttahiyaatu esooka n'okutuula obulungi mu nvunnama ebbiri okutuula nga weeyaliridde bulungi mu ttahiyaatu esooka n'okutuula obulungi mu nvunnama ebbiri entuula zino tuzoogeddeko mu bifo byazo munda oba bwe twalaba esswala mu bufunze twagezaako okubeera nga tuzoogerako naye insha allah tujja kwongera okubeera nga tuziraba nga tutuuse mu sswala munda tuzirabe engeri gye tulina okuzituulamu ekirala olutuula lw'okuwummulako nga tonnanona eraaka endala olutuula lw'okuwummulako nga tonnanona laaka ndala ne tulaba okwesabira mu kuvunnama eyo nayo sunna mu sunna z'esswala nga n'ekisembayo kye ngenda okusembyayo eno sunna ya 18 mu sunna z'esswala okutendereza n'okwesabira oluvannyuma lw'esswala oluvannyuma lw'okutoola salaamu ekyo tujja kwongera okukigaziyaamu insha allah naam takliipu kawanvuye naye kansembyeyo ebikkirizibwa okukola ng'osaala tukawunzikirawo ebikkirizibwa okukola ng'osaala ekisooka okujjukiza imaamu bw'aba ng'alina aya gye yeerabidde ng'asoma ekyo kyensookeddeko okujjukiza imaamu bw'aba ng'alina aya gye yeerabidde ng'asoma ekyokubiri omusajja okujjukiza n'ekigambo subhanallah bw'aba nga mukyala akoba kungulu ky'ekibatu kye ng'abadde alina gw'ajjukiza naye ng'omusajja oteekwa oba okkirizibwa okujjukiza n'ekigambo subhanallah oba waba mukyala kuba kungulu kw'ekibatu kyo bw'oba obadde olina gw'ojjukiza ng'abadde akkulembera naam ekyokusatu okutta omusota oba ssiga olw'ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yagamba nti mutte ebiddugavu ebibiri mu swala nga musaala omusota n'essiga Maka sallallahu alaihi wasallama yagamba mutte ebiddugavu ebibiri mu swala amakulu singa mubadde nga musaala okkirizibwa okutta omusota n'essiga ekyokuna okuziyiza omuntu okukusala mu maaso okkirizibwa okuziyiza omuntu okukusala mu maaso ng'obadde osaala ekyokutaano okuddamu salaamu ng'olaze eri oyo aba agikutooledde ng'osaala ensonga eno tujja kwongera okugigaziya mu maaso insha allah bwe tunaaba nga tutuuse ku nsonga eyo
ne kati wano ndi kuziyita mu lungeri ya lukwakwayo olw'obudde kubanga ndaba nti kakilipu kaffe kawanvu ye ndaba kaako katuuse ku ddakiika 3. Ekyomukaaga okulaza ng'olagirira omuntu ekintu oba okulagirira omuntu ekintu ng'obadde osaala. Ekyo nno Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikolako bwe yali alagira basahaba okutuula lwe yabasaaza ng'atudde ne mukyala we ayitibwa Aisha radiyallahu anha yakikolako era mu hadiisi esangibwa mu Sunan Abi Dawud namba 69 wabula si kya buli kiseera kitegedde muganda wange awuliriza okkirizibwa okulaza ng'olagirira omuntu ekintu ky'omuntu oba okulaza ng'olagirira omuntu ekintu ng'obadde osaala kubanga tulabye nti ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yakikolako bwe yali alagira basahaba okutuula lwe yabasaaza ng'atudde ne mukyala we ayitibwa Aisha Allah musiimi naye yakikolako mu hadiisi esangibwa mu Abi Dawud namba 69 sobola okubeera nti ogendayo n'ogyesomera. Namba 7 okusitula omwana oba okumuweeka ng'obadde osaala. Abakyala muleka abaana ne bakaaba ne baleekaana naye okkirizibwa okusaala ng'omusitudde oba okumuweeka bw'oba ng'obadde osaala kasitaba nti bw'onaamusitula ajja kusirika. Wabarakallahu fiikum. Nga n'ekyomunaana okutambula okutono okugeza ng'ogenda okuziba oba ng'ogenda okuziba omwagaanya mu nnyiriri. Okutambula okutono okugeza ng'ogenda okuziba omwagaanya mu nnyiriri z'esswala oba ng'obadde ogenda kuggulawo oluggi. Ekyo nno kikkirizibwa. Nga n'ekirala okwebikka ng'olugoye lwebikudde. Abamu bwe lwebikkula ng'aluleka agamba aba amanyi nti nno ekiyinza okutta esswala ye. So nga ate ekyokululeka nga tozeemu kulubikka kyekiyinza okutta esswala yo. N'olwekyo tufeeyo nnyo ku bintu ebiyinza okuviirako obukendeevu bw'esswala zaffe. Nga n'ekisembayo eky'ekkumi mu bikkirizibwa omuntu okukola ng'osaala kye ngenda okukomako okukolola ng'oli mulwadde. Nja kusaba tukome wano bwe tunaba tuzzeemu okusisinkana insha Allah tusobole okulaba ebitta esswala tulabe ebiseera by'esswala 5 tusobole okubeera nga tweyongerayo insha Allah. Saba Allah atugase n'ebyo bye tuyize olwaleero era atuwe okubiteeka mu nkola, atuwe okumanya okutegeera n'okuyiga eddiini ye. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma amin. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.